oba empulya bagamba kale mpuuga agenze mu ebyo yandibadde wano n'akuuma akafooke adde akyakalina nange nkyaliwo abufo njala kusooka mutereezaamuko nga tunagenda awo ose n'agamba etali mu kapasite erwanira bufo ne tumugamba nti n'ekifo kyennyini kyakyalimu nga kamishona yakirwanira ekibiina ekyamuteekayo nga kimugaa mukulu vaayo teka tumutereezeemu atalwanira kifo era ye taito gy'alina gye bamwogerako bwe baba bamwogerako mpuuga tebamuyita na mukulembeze wa Nnyendo Mukungu taito esookebwako gye yagamba ne zino media houses ezimutembeeta Commission of Parliament so yerabiddemu awo twagala tumutereezeemu nti alwanidde nnyo ebifo okusinga obuweereza. abamu ku ffe tulina gye twava omusika n'alwala n'ebijja n'abitunda ne babizimbamu kalina twandikoleddeyo ki netugenda ebuganga ntulina ennimiro y'ebuganga nefuuka y'ebuganga ne tugamba omunafu alya nnyo tuli ku mutala mupya ne mbuuza omunafu alya nnyo ani yalya tubuuza omunafu alya nnyo omusika yakola atya yatunda ebijja ne bazimbawo kalina okitegedde ku nnimiro y'omuganga omunafu n'alya nnyo ne bakabaddeyo waabwe Masaka kakati ffe tubuuza ani yali omunafu ekisooka ku ye ne mwami Kyagulanyi ani yali alina madeti y'abantu sebo njogera ne moderator gwe nga bwola oli munnamawulire nga nabiraba nga bwe wabiraba ku ye Mathias Mpuuga Nsamba ne mwami Kyagulanyi ani yali alina madeti y'abantu Bobi Wine exactly si ya mulonda kuba oli ye yajja na mulonda ne mu position ze yakola kize yakwa yalinga kati gwe tosobola gamba nti ate mukama wate ye yomunafu tugende tutekewo ballot boxes awo tugambe awo mwenyini mukatundu webali Nnyendo Mukungu awo wagamba wakiikirira tuzitekewo nga kali free and fair tewali kuba abantu olaba kaluka nyoka tulaba omunafu yani batuva ku munafu yani tudde ani alya ennyo waliwo alya byatakola ki byatakolerera yawotasipuwa bannansi mukatale ye Mathias Mpuuga Nsamba yeegabira ebyabannansi era ye munafu ate yalya ennyo wuliriza ebigambo njogera bya Luganda nzijja mu byeyakoze eki byeyogedde piki emu yabalemera okumala ebbanga musonde ebbiri nawulidde oduumira basole nga buli omu yekwata mu nnyindo musonde piki yange abasiramu b'emityana sijja kukimenyawo bankwe kiki ekyo ekyasinga nga wabakyawa nnyo manyi ndi musiraamu nagenda ne bankabira ebizibu byabwe nembitunulamu nendabanga musiraamu munnaabwe naye akamba mayimirirewo naye kyankuba ennaku kwolwo bajja bangi piki nga bamaze ogikaaba nti tebagisobola kugifuna nembaga kangula empya kapyata nenjireeta nga bayitirivu zitakibira ne zivuga Allahu Akbar Allah nga bankongola bati abasiraamu abasukka 1000 baaliwo ab'emizikiti egy'enjawulo nimba wapiki nekino ekiyumba ky'okumutwe kyerere kino olwo nno bansubiza obululu kamaala era gwoliko nga munda bankongola bati mu sporting station abasiraamu abo kabe balondera omuzikiti ogwo nafuna obululu 2 nero njagala kubuulira omuntu agaba nga ajja ku mutima awaayo n'omutima gumu oyo omusajja simanya ayinza okuba na simu siraamu luze beetaaga bamutunulemu simanyi wa ddiini kyentuufu naye bw'aba asoma obusiraamu bugamba omuntu bw'aba awaayo bw'owaayo esaayo ddyo olina okulaba kono tamanya bw'oweesaayo ddyo kono takola ki tamanya kitegeeza ki nti omuntu bw'oba omuwadde bw'oba owaddeyo owaayo n'omutima gwo gwonna tekuliiko bukwakulizo bulala luze nsobola omuggulako omusango
nti yali agulirira abalonzi bwe kiri era luzze bwe tumugulako omusango ogwo gumukwata leero n'ogenda mu kooti n'ogulawo omusango nti nzigula ku muntu ono yagulirira abalonzi kubanga n'obujulizi we buli ye wennyini akola ki abweyogerera nti nabawa piki nga mayi bagenda kumpaaki akalulu obululu nafuna bubiri naye luzze piki constituency yali buli omu agenda kukola ati yagaba siringi 25 ku buli mutuuze oba siringi emwemu luzze munaku mu bintu bya mirundi ebiri munaku mu mwoyo mu mutima ne mu byaddala mwavu nnyo sebono omusajja alina zirwenjiro ebintu emu bya bulimba tewali muntu mugagga mu myoyo ng'alina ssente ezaddala bano bannaffe balimba abantu bbula etegeeza luzze obunaku bumuwunyako naye botovo luzze kirayi kwa munaku nnyo kubanga boda si ya miliyoni nga 5 kitundu ne bwe ziba 6 ne bwe gibalya 6 luzze nero njagala kubuulira osobola kutta future yo yonna lwa boda emu ya miliyoni 6 nero badde Kampala omanya abantu abalina ssente n'abazeetuuma kati luzze gwe gwogamba simavuga Range Rover ssente azeetuuma abantu abafaananga baluzze bakozi ba siteeti Neruza si yekka nalabako ne Lwasa nga avuma abe Masake wamwe kati Lwasa byenjogedde ku luzze omujjamu Lwasa subscribing wa kitegedde bano bonna abafaananga abo sente zigwa bugwi tomanyi na income bayikola milimo ki bakola wa bano batutawaanya bano ba Brian White bano sole Brian White alina sente zese oyina olwali mukulu ne Jozi yazirazeeko mu kavidiyo akola wa tata we yafiira Italy muyina embo tata we yafiira Italy yo nafuna ebyobugagga yali musika nero abamanya amateeka mu ntaase waliwo etteeka lyemmanya erigamba nti obtaining money through false pretense musango okufuna ssente mu lukujjukujju musango amateeka g'ebyokulonda gagamba ki obtaining votes through false pretense si musango okufuna akalulu mu lukujjukujju abantu batimbye ebipande balala abali mu field abanoonya obululu balala nabadde ndaba ebipande nga biriko bantu balala n'abanoonya obululu balala ogwo si musango si kunoonya bululu through false pretense mu nnyambeka bamanya ebyokulonda electoral commission nga bwe mwayisiza etteeka nti omuntu yenna ne bw'oba wabadde mu woofiisi nga waverifying ebiwandiiko byo mu kalulu akawedde aka 221 226 ddeyo ku UNEB eddemu ebikole ki ebiverifying ebiwandiiko bye tumanyi ffenna nti tebiggwako lwaki temuleeta n'etteeka nti omuntu mu kalulu aleete ekifaananyi kye ekiri kalenti nga bw'olabika abalonzi bategeere nti ono gwe tulonda mubuzaabuza abalonzi ebipande balaba birala ali muntu ali mu field anoonya akalulu mulala akakiiko k'ebyokulonda mutaase abalonzi babuzaabuzibwa otherwise abantu abali ku bipande balala n'abali mu field abanoonya balala ogwo musango that is pretense bali mu kubuzaabuza balonzi nga bwe mugamba nti akalulu kalina kubeera k'amazima na bwenkanya omuntu ali ku kipande ye muntu aba anoonya akalulu okitegedde bonna balaba nga ebipande birala naye nga kye bagezaako ki baagala kufaanana ng'oyo naye bannaaye obtaining votes through false pretense it is criminal ng'olabira ddala omuntu current person n'ekifaananyi kyaleese abantu kye batembeeta kibawanise oba ekiri ku masaati gwogamba ki ani gwe mutowe kitegedde abantu balonda eyali saaliwo kitegedde eyali n'aliwo banjawulo bagamba mutowe igundi we jajjaawe okitegedde so ebyo netteeka waliwo erigambira nti omuntu bw'atunulwamu nga takyali fiiti kuweereza abantu amazima talina kwesimbawo alina okuba examined
kati bano bafa abamu tubatunulira ddala nga amazima tebakyasobola kugenda mu buweereza naye mwami Museveni ye yakkiriza yakyusa constitution kyeyali egamba nti omuntu ku myaka 75 nakuba tekyasina kapasite eweereza bantu ye n'asalawo obuyinza n'abujja ku bannansi kubanga bagamba emijiji emito gye gikola ki gye gigumiza ekibira era obuto bwe bukolera obuki obukadde kati abakadde bakyakola ki nti abakadde be bakolera abato mutujoze abakadde mbunno be bakolera fiche y'abato If the Balados don't leave Acholi, President Museveni will not get votes. And we are just waiting. You keep mixing your words here. You are just helping us. We are going to descend into action, mobilize people, and probably even join Bobby Wine so that the North can catch fire immediately. So those of you who are in NRM, if you want to fail your president, you mix words on issues of Balado. So for now, we have seen ceasefire, we are non-aligned. And we are very happy that government is listening and calling for such consultative meetings. Because if my politics can solve the problems of my people, that is the purpose of politics. Kakati, oli mukulaba abantu bo mambuka ga Uganda, nabo bali mu bajja ku ttaka, simanya balaalo. Abalaalo jaggendo banoonyereza ani yabateekayo. Tebakulimba nero. ne bayitawo genda bino biteeketeeke naye onyo omuntu ava mu west paka ate mu north ente bazi kukusa batya trera zatwalanga batambula batya ekyabalaalo nakyo njagala kikubuli okitegeere kakodyo kakulaga nti waliwo activities zigenda ku maaso ku ttaka eryo naye nga main issue ettaka liriko ebyobugagga ebyomu ttaka kati bano abakayana nti babagobeyo abalaalo bo bali kuki nabo bakizuula nti ebyobugagga kwe biri ku ttaka lyabwe abakulembeze question omuli ogenga latigo odongoto bakimanya nti ettaka lyabwe liriko ki obugagga ebyobugagga ebyomu ttaka kati bano baagala kukozesa opportunity eyo nti ki abalaalo ye baliko Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu yennagakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu kuba ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zolaba ku screen yo. Oludde ng'otawanyizibwa endwadde ogezezzaako wangi biganye kati kozesa obutonde kankwanjulire Biva Organic ekulemberwa Dr. Senjobe Richard omukugu mu kujjanjabisa eddagala ly'obutonde omuli emmere emiddo n'ebibala tujjanjaba endwadde nga pressure ebizimba mu nabaana fibroids okuzibikira mu basajja oba prostate gland enlargement endwadde z'abaana tukolera ne wake up call ku mwami omunafu atatambula lugendo luwanvu ayakozesako enkola ey'okwezannyikiriza nawe wagenza akula mu myaka n'ogenda ng'onafuwa okozesa obucupa 6 sisitimu neddawo ate era tulina ne immune boosters wamu ne body booster ayamba ku bantu abatono abagala okwongera ku mubiri n'endwadde endala nnyingi tusangibwa Mengo opposite ne Masengere Hamukasa Road awamu ne branches zaffe okwetoola eggwanga tukubire ku nnamba noti 752 mukaaga noti 2 427 oba noti 773 454 5 noti 2 Biva Organic emmere eddagala. Focus 360 the final channel kwoli between the lines kuba tochi mu nsonga nga bulijjo mbera ne Farokali buli wiki webeggwako Saturday morning tukikeeramu tutunuulira ensonga nga bwe ziba zitambudde mu week gye tukubya amabega nitubeera nga tukola ne prospect nga week bwe tugisuubira okubeera nga bwejja okutambula maaso awo
nga bulijjo Munamasaka ndi naye era kamusaba babuuzeeko tutandike. The final channel kwe tuli Focus 360 channel Kabuna Mawanga mbaniriza nnyo wenna gye musinzira okutwota obuliro abala mutuuliriza buuliriza musemazinge ez'enjawulo America mu Boston mbatumiddeko China Lubowa abali mu Manchester mwami Yahaya Kakembo mwanyinaffe ali awo mu London Sara Mayi n'emikwano gyaffe gyonna emirala muganda wa Kalisa tubaagala nnyo ab'e Masaka ebintu bingi bigenda maaso nenjagala obategeeza nti amawulire gammwe era nkyagalina bannabuddu abasinziira Kampala n'ebitundu bya Uganda ebyenjawulo tebabalimba ku mawulire agatambuzibwa mawulire amatuufu agafe Masaka ngalina ku ebyo byonna ebibungesebwa n'ebitambuzibwa so tuzze tubisoosootola ne muganda wange Nero. Okay, nga bulijjo Nana Herbal Mouthwash gwe nkuzigirira gwe wenna alina obuzibu bwonna obw'amannyo nga gakutawaanya kozesa Nana ojja kuba ovuunuka obwo obulumi amannyo ganyenyera amannyo gaguba oba ekiswa ekibi mu kamwa Nana lyeddagala era ye musawo gwe nkugamba nti akakasibwa National Drug Authority Nana oyo ajja kuba akuyambako ate naawe atanalwala tugamba prevention is better than cure kozesa Nana Herbal Mouthwash ajja kuba asobola okuwonya ebizibu byonna ebisifuka mu kamwawo ddala ku mannyo n'ebibuno Nana gwe nkuzigirira ajja asinikiza musomi wa dduwa gwalina ebizibu ebyenjawulo naawe osobola omukubirako n'akusomera ku dduwa bangi bagenzeeyo era edduwa ze zikola era bagamba naawe osobola okubeera nga ogenda n'obeeramu kwabo abawa testimony ajja asinikiza oyo ng'akalango kabulidde Biva Organic Dr. Senjobe waali nnyo ye ng'akugamba nti emmere eddagala asangibwa wali Mengo ojja kubeera nga osobola okugendayo nga woolaba endagirira awo akujjanjabise eddagala eryaffe ery'obutonde liri ddwaliro erijjanjabisa obutonde so buli kyolina genda yolabe Dr. Senjobe omubuuliremu ajja kuba asobola okubuulira ki kye weetaaga okubeera nga okozesa okudda engulu nga bulijjo Between Lines kuba toki mu nsonga ensonga ezikoze amawulire wiiki eno ekibiina kya DF kyakoze ettabamiruka waakyo era omukulu Mpuuga n'alondebwa nga president alina kikwatira omumuli mu kalulu akajja era nga ye president w'ekibiina ekyo DF yalonjingiddwa e Masaka eyo eggulire eddala eribaddewo bannaffe abakyoli abalaalo kigambibwa babagamba bave engulu eyo gye bali badde gye baava naye waliwo enkaayana nti buli munnayuganda asobola okubeera mu kitundu kyonna eky'Uganda kyalimu era ndowooza n'abaakyoli abamu ng'odongo agamba kisobokera ddala okubeera wonna w'obeera mu Uganda ng'oguze polotiyo 5 ku 10 1 ku 10 naye ebyokugula square miles n'osiba n'ekikomera ebyo tebagenda kubeera nga babikiriza ewaabwe okudisplacinga abantu baabwe bo bagamba ettaka lyabwe liri communal tugenda kuba tutunula bwawo ki ekiri emabegga w'ekyo abaakyoli kye bagamba kibba ttaka oba kiwamba ttaka ate n'abalala bagamba kuba n'omulala agamba tasobola lulundira ku 5 ku 10 naye n'abaakyoli bagamba temugenda kusiba kuno faamu mudde ewammwe tugenda kuba tutunulawo nnyo awo tutunule ku beewandiisiza mu bumyufu mu bibiina byonna NUP President Robert Kyagulanyi akomawo okuvuganya mu 2026 akalulu ka president akomawo nnyo okuvuganya n'ebibiina ebirala weebityo naye akasinze okutambuza amawulire essaawa eno kalimu NRM abantu baayo abakulu bazze ne bafuna empapula okuvuganya abamu nga balaba maybe badde bali mu retirement abalala obanga nga olaba katugambe nga obiraba tugenda kwa tubitunulamu naye the biggest question is omuntu azze okubeera nominated ne posta ye bantu babiri ba njawulo nkola ya filter nkola ya blind date katinga bagamba tewaliyo tteeka electoral commission lyesobola kozesa negamba nti omuntu ku posta alina okufaana n'omuntu asaba akalulu tugenda kuba tunulawo Faroukali era otubuulire lwaki bano abagamba nti balina bye bakyalina okukola babeera ddala nga bali genuine tebasobola kufaana na posta zaabwe kitegeeza nabo balina kye batukweka kyawe ensonga ebaddewo endala enene Daudi Mugema yava mu bulamu bw'ensi eno yafiira eggulu eyo Daudi Mugema oyo
ya Daudi Mugema nasembayo mulabaka okusula moto yabeeranga nnyo okusula moto awo nasembayo okumulabanga nkyakolera yeeyo nazeemu kuwulira nti Daudi Mugema yafudde enfaaye matankane waliwo ne dokita eyafa dokita Spaya muganda wa dokita Spaya wakatuni ne Spaya omusawo General so naye yafa muyogedde kufa bonna ndowooza baafiiridde mu loogi tugenda kuba tutunula waawo so nga kyendala awo gyenyiza okuba nga neerabidde Munnamasaka ebya Ssekikubo bino ebya Ssekikubo naye tujja bitunulamu katono Ssekikubo olw'emiyaga emundu etokota tetunaba kutuuka mu kamyufu naye abafu baafudde dda olw'emiyaga sayidi zeeyo simanya abantu kye bawagira sayidi zeeyo Sembabule eyo yonna okulwanagana kubeera wakati mu NRM bonna bagamba tuli be NRM naye beekuba NRM erw'emiyago beeyo Sembabule bawa akuba na NRM munno bulo mutta naleka no opposition so tujja kulaba kye kireeta abantu okutuka ku mbeera eyo okubeera nga awe tuli katutandikire ku kibiina kya NUP President Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera nga yeyeka eyakimye kaadi ey'okwesimbawo kuba president ne nominations nga bwe zibadde omuli esijje n'abalala omuli n'abali abakulu ku kitebe okubeera nga ate nabo bavuddeyo ne bajja bagende mu direct politics n'okuvuganya ng'abamu balowooza kisobola okuviirako ekibiina okubeera nga kinafuwa ku kitebe tetumanyi tutandikira awo tujja kuba tutambula mpolampola bitunda zikwata ki mu nsonga ekisooka nnero bw'obanga oli musambi obanga owagira ttiimu yonna nga bwolaffe tulina ttiimu zaffe ze tuwagira nti ttiimu ne bw'aba omuzannyi wo yafunye injare abawagizi baagala mulaba nga waali ne ba opponents bo bwe balaba omuzannyi oyo ng'asomeddwa ku line up emitima gitandika okubakola ki bakuba Barcelona ebiseera bya Messi oba Ronaldinho ng'asomeddwa nga coach tugeze bagenda kusamba United Manchester ng'omuzannyi oyo gwe bamanyi ow'entono asukkulumye ku balala bw'asomebwa ku line up ne bamutunulamu aba defenders batandika emitima bakuba era ba defenders batubuya ntutugamba nti bwe basomanga Messi oba Ronaldinho nga ffe tukaaba nga tulina okgenda mu extras tunaamumakinga tutya tunaamuteekako bameka tunaakola tutya so buli ttiimu erina omuzannyi waayo nga w'amaanyi tewali ayagala mukuba katebe naddala ng'akyayina embavu ezisobola okuteebera goolo mu katimba so NUP tulabyeko ebibiina nga birina abakulembeze abavuganya emyaka 2 ebirala nga abamu bavuganyizza emyaka 3 nga tebakyusa era abamu ne batuuka n'okugamba jjajja tova ku ki ne bayisa n'etteeka nga lifetime solo candidate tewali abaana batandika n'obiggulamu ezo zigundi ze tubadde twogerako slogan jjajja tova ku main kitegeeza ki nti mu mbeera nga NUP ya myaka 4 almost 5 nga mubadde munoonya omusambi oyo asukkulumye kubanga abazannyi abasukkulumye abo nga bwe nakugamba guli omulundi mu myaka egisukka mu 2 plus alabika omulundi gumu alabika omuki omulundi gumu feyofuza ababigoberedde nsobola okuwa example ya parties ezibaddewo nga zivuganya ku bukulembeze ze tulowooza nti zibadde ziserving interests z'abantu twakoma bbira ku biseera bya Semwogerere Kawanga the former DP leader omugenzi kati mukama amumuze emirembe naye abajjawo abo abasigadde mpozi sebaana kizitaawo naye abalala abajjawo twabatankana their loyalty to the party and n'abantu be baweereza omwali Nassantege Basegese Bagalaseya era okufa kwe okumanyi bulungi yakomekereza zeemu NRM yayita ze munupu obadde ki naawe yakomekereza muwabuzi wa president weerabidde amangu ago badde manyi yajjako munupu anti yajjayokko naye yali nakigwanyizi ng'abalala be tulabyeko bajime bakagabo era kagabo ye yagamba nti yali anonye ekkuba eryangu erimutuusa muki
Parliament. N'agamba wano NUP kasanafuna kadi kijja kuba kikoze eki kiwedde. Era kasamalo gifuna naddayo wa ewaabwe. So embeera gye nkugamba bwe tuva ku Sebagala tulaba Mawu. Yalemera ku kibiina ky'abanne ekyabajjajjaffe n'akomekereza nga kifite wa mwamyani wa Museveni. Ne bwe tutula ebibiina ebibaddewo ebize bifomingibwawo Vlet ebadde FDC. Eyafuna omukulembeze asavinze ebisanja bina gwe tulowooza nti y'omu ku bakulembeze ababadde abaddala ng'ali royo eri koze eyo gya preachinga eri bannansi emyaka 10 ebisanja bina. Kitegeeza FDC teyafunako mukisa gwonna gugamba nti tukyusa omukulembeze mumukyusa mumaze kufuna buyinza. Essaawa eno ne mu PFF gyali nalabye nga wagamba agenda kwesimbirawo mu kkomera. Mbadde nakeerabidde naye nako nakalabyeko. Sinnakifunako bujulizi naye nkyakinoonyerezaako. Mbadde nkugamba nti ng'okyalwanira obuyinza nga tonnabufuna. Kubanga buli taamu gye tugendamu omuntu ono oba omaze omutunda eri abantu abaagala change era baba bamaze okukola ki omutegeera mu gavumenti ng'eya M7 etakkiriza abantu ku campaigninga etakkiriza abantu kukola structures ku ground etakkiriza abantu kuteeka offices zaazo ku bitundu ebyenjawulo etakkiriza bakulembeze genda mu bitundu ebyo. Tugeze NRM eri stronghold ngabula Western region katukkirize nti kale Western stronghold ya NRM. Abakulembeze abo opposition tebakkirizibwa genda yo kola structures. Kati emyaka egyo gyoba omutambuza ng'ogezaako mutunda abantu babatandise omupiikinga interest oyina kumunywerezaawo paka omunaafuna obuyinza kubanga Uganda gye tuli mu kwogerako tulinga abakyali under enkola y'abacolonialists. Tunoonya independence. Tovola tugiyita revolutionary. Oba tuli mu revolution ositoseka. Edda tokasusa. Anti sisusa. NUP enoonya independence ya Uganda. Independence banna Uganda. The independence of the Ugandans. Banna Uganda banoonya independence through NUP. Nkubuulira. So omuntu atanoonya obuyinza agenda ku independence. Muyina okulwanisa omuzannyi wa mwoyo w'entono asukkulumye ayina obba kulembera ngamugezaako mutunda mu bantu kyogezaako okujustifying ti Bobi Wine 5 years akyaliwo mitono nnyo compared nti waliwo owaabiri waabiri wasatu owaana nga n'abaliwo ali myaka 8 9 nga bagamba tova kuki ku main. So Bobi Wine okuva ku main kibate owaana awataamu emu ng'akyanoonya buyinza tosobola kugamba nti ava ku main. Okay. Okitegedde? So nga olwana kubanga nkulazeeko example ya Dr. Kizza Besigye nti yavuganya emyaka ameka 2 kikutwalira obudde okuzimba mukola kati mwami Kyagulanyi ono gwe twogerako bakyayongera mutunda eri bannayuganda waliwo n'abatannabana mukkiririzaamu nkubuulira kakati naba NRM betugezaako okusikiriza tubagambe bannaye twagala change mu ggwanga tugezaako baguza idea n'omukulembeze waffe gwe tukulembeza basobole omukkiririza musoto tosobola kugamba saawa zino abantu bagambe mumugjeewo muleete omulala. Lwaki ab'ebibiina ebirala n'aba NRM balaba nga Bobi Wine alinga dikiteeta ku myaka 4 bagamba alemeddeko nnyo anti nero lwaki ye teri amuvuganya lwaki bakiraba bwe batyo. Mbadde nkinyonde kanyongere mbatereezeemuko obukulembeze bwe tulimu oba enkola ey'obukulembeze etambula mu ggwanga si ya bulijjo bannaffe bapulichinga demokrasi ataliiwo bo baagala NUP exercising e democracy naye nga abaleading eggwanga tebamukola ki tebamu exercisinga tali into action. Oba nalabako Mawu ng'agamba NUP egenda mu delegates conference ya comedy erondeera abaliwo naye nga naye yakamalako emyaka ekyokubiri NUP olw'okuba nti ediringa na military regime tejja kuteeka bintu byayo byonna mu kyangaala era bo baali basuubira nti NUP bw'enaagenda mu delegates conference ejja kuyita bannamawulire na buli muntu tekisoboka
Mwami Kyagulanyi Kyovola yakugamba ffe tujja ku actinga mu gye bayita Robert Doba style because bano bannaffe betugezaako kukola buli bw'okuleetinga structures eziri open buli kaseera bazimenya. That's what they did to FDC. Abakulembeze bonna abali mu FDC tobalaba bali mu NRM tobalaba mbakumenyere abamu abalina n'ebifo biwaggulu mu ggwanga speaker n'omumyuka we n'abalala tubalaba beebuzaabuza bali mu parliament abali ku bukiiko tobamanyi Mama Mabira okitegedde waliwo mama waffe Joyce Sebuggwawo Joyce n'abalala bangi so ebyo tosobola bibuusa maaso. Okay. So enzanya ya NUP edunulira nnyo bali abasooka okuzanya nerabira ku nsobi zaabwe. Okitegedde? So tesobola kola nsobi abagundi aba NUP bali ku katanasi bali ku gundi katanasiyo manya abagundi abaki aba NRM bali ku diimula kati NUP ereta katanasiyo negattamu Catalonia Catalonia ogimanyi yeriwo eyo yabasipaana andi ba Catalonia bano omupiira gwabwe bwe gwabasipaana kakati negattamu katanasiyo w'abayitale bwagufuna mugobe mwenna muteme bwe mugufuna mugabe. So NUP kyegezaako kukola ate ekyabakulembeze baayo bonna ku kitebe secretariat yonna okubeera nga almost yonna yazze mu kuvuganya kitegeeza ki tewaabeewo collapse mu kibiina okukiddukanya oba was there a shortage of good leaders? Kakati nero ekisooka saagala kulya bigambo byange bwe nali ku channel eno nze omu ku baali bagamba nti abakulembeze abalina ebifo ebisukkulumye nga SJ n'abalala ebifo by'okuvuganya mu bukulembeze obwa abantu balonda babuleke elective positions naye abali mu kibiina obukulembeze bwe NUP bumanyi nnyo okusinga nze lwaki basalawo abakulembeze abo era baagezaako okunnyonnyola. Secretary General n'agamba nti twagala twetuukirewo wali ebisigadde ffe tukola under structure nti ne bwemba siriiwo emirimu gisobola okusigala gitambula. Ekyokulala nti ngenda kukiikirira ekitundu eky'e Kampala Central ate ofiisi zaffe era ziri mu Kampala sigenze ekiŋŋaano okugenda Embarala oba Hoima buli nnaku nnyina okukiikirira abantu beeyo nga ŋŋendayo kitegeeza emirimu wano nja kuba nkatinze ki nja kuba ngisazeeko naye wano nga nva mu parliament every day ne nnyingira wali ewa ekavule obudde bujja kuba bummala manye n'ebikolebwa ennyo manye n'ababaka tubalondoole ababaka baffe kubanga esijje bw'abeera nga gyali lopo naye nga y'omu ku bali waggulu wano balina engeri gye bakommunicatinga n'okulaba amateeka n'ebikolebwa mu parliament bakola ki bwe babikwasaganya so mu kusooka nakitunulya mu mbeera eyo naye njagala benefit of doubt balabe bo kye basazeewo kisobola okukola have much nange nalina perspective eyange kyendowooza nti twete tulina nnyo short of what leaders kubanga waliwo ebifo bye tusuubira nti nga Kampala ebitundu ebyetoolodde ne bw'oleetaani nga talina nnyo maanyi the opposition erinamu amaanyi already ebifo biwangule naye ate waliwo n'ekirala kye twataaga okukola nti ebifo ebyo bye tumaze okukkiririzaamu nti byaffe tulina okuteekamu abantu be tukkiriza nti bali loye eri ekibiina nakyo kikulu kozi oyinza okutunula mu reality abantu bosobola okwesiga n'ebyo ebifo eby'amaanyi tebaliiwo kubanga amazima Kampala bw'ogitunuulira gwe mutima gwa Uganda ate yo teweereddwa services enguudo kasasiro n'ebintu ebirala so I think some leaders tebakoze kimala kuteekawo maanyi otegedde kuteekawo maanyi ago kubanga Kampala tubadde tulina emyaka ndooza 15 nga tulina Muhammad Nsereko fena tubadde tukimanyi bulungi nti betuyita bati the blind operators ba blind operators bayinza okulaga nti bali bakkiririzaamu n'abantu kye bakkiririzaamu naye nga amazima enkola yaabwe ey'emirimu emituufu bakolera nakyemali ya kusigala mu buyinza abamu bakulaga nti bali mu opposition
neither blind operators bakolera nakyemalira okusigala mu buyinza mwe bannansi temufuna services bwe butuuka ekiro bebasa nga zikola ki akaunti zaabwe ziba nsanyufu. So njagala kuba benefit of doubt ekintu kyonna bw'oba toki omuntu omuwadde mukisa tubakkiriza tubawo omukisa tulabe kye banaakola. Nalabyeko Louis Lubongoya ng'agamba si ye Secretary General asoose okubeera nga MP in case afuuse ng'ate ne mu kibiina aliyo kuba ndowooza amama Mbabazi naye ate ng'abamu bava na wala nnyo right Prime Minister ng'ate MP ng'ate era Secretary General kigeze eri okitegeera yawadde naye ne example watyo gyawa Nandala Mafaabi ng'MP ng'ate Secretary General. So simanyi oba Nuupu Nkoko Njeru ndiyo kikolebwa ekyayo kirina okulabibwa. Kisoboka okubanga Nuupu kiiso buli muntu akirengera. Okay. Nga tukyali awo omukulu Mathias Mpoge Masaka Nsamba DF yatongozza Delegates Conference kandi abo bakatamika kya Democratic Front biye mu kifo kya Laston Gardens mu kibuga Masaka okwetaba mu Tabamirika w'ekibira kinasookedde eddala olunaku olwaleero. Omukwanaganya w'ekibiina kino w'okuntikira omubaka wa Nnyendo Mukunga Mathias Mpuuga Nsamba yasinzidde n'ategeeza nga bw'atakyali mu lutalo lwa kulwanira bifo era asekeredde abo abakyatidde okumwegattako okununula eggwanga Uganda. Oba empulya bagamba kale Mpuuga agenze mu ebyo yandibadde wano n'akuuma akafooke adde akyakalina nange nkyali wa bufo. Temweyaliikiriramu abagamba bonna ogenda eyo bajja kukumma tiketi y'embaga yaani. Si wa kitiibwa muntu yenna agala kukola kituufu mukubanga anoonya ki tiketi era amanyi mu bagambe. Mpuuga era ategeeza nti ekigendererwa ky'ekibiina kino kwe kuzza essuubi mu bantu ku by'obukulembeze kubanga n'abalina obuyinza mu kiseera kino bali mu kutagala kyokka nga bakyabuzeewo abeetegese obulungi okukwata obuyinza bw'eggwanga. Basaba n'obukkakkamu omwana waffe muto mwe mugenda okumulera tuddemu tukomyewo ebirooto eby'eggwanga lyaffe nti Uganda esobola okukulembera mu bwenkanya era mbategeeza nti ndowooza akatambi okawulidde bulungi. Mpuuga finally ekibiina kyabwe bakironkinse ng'agamba wabaddewo shortage of capacity ku opposition esobola okutwala emaaso mu ggwanga. Mpuuga ayinza okuba ye solution ya opposition okutwala obuyinza mu ggwanga. Njala kusooka mutereezaamuko nga tunnagenda awo ose n'agamba etali mu capacity erwanira bufo netumugamba nti n'ekifo kyennyini kyakyalimu nga kamishona yakirwanira. Ekibiina ekyamuteekayo nga kimugaa mukulu vaayo leka tumutereezeemu atalwanira kifo era ye taito gy'alina gye bamwogerako bwe baba bamwogerako Mpuuga tebamuyita na mukulembeze wa Nnyendo Mukunga taito esookebwako gye yagamba ne zino media houses ezimutembeeta Commission of Parliament. So yerabiddemu awo twagala tumutereezeemu nti alwanidde nnyo ebifo okusinga obuweereza. Ekyokubiri Uganda tennabeera na shortage y'abakulembeze era talimba agamba opposition anti kyenjogerako talimba. We've been with leaders abasinga okuba ab'amaanyi mu ggwanga lino naye obuzibu bw'abakulembeze ne bannayuganda bwe bagamba nti abakulembeze be tulowooza nti babadde balina capacity ekulembera batuliddemu enkwe. Should I repeat? Uganda tebeerangako short of leaders be tulowooza nti bali capable okuleadinga mu bifo ebyenjawulo. Tubadde tubalina okuvadde emyaka miyitirivu ne be tuzze tubeera nabo bannayuganda bakomekereza babalabye nga babaliddemu enkwe ne beegatta ku oyo bannayuganda gwe bagamba nti atukulembedde bubi. Era Mathias Mpuuga Nsamba y'omu ku abo era kyakoze. Omusajja ataddewo opposition party DF tagenze mu NRM aba yeegasa atya kubakulembera. Webale nnyo muganda wange kigambo ky'ova okwogera kye tugambye kiba kita batya kitya kiri kye tuyise abantu abafaanana abateekebwawo blind operators. Kakati
Mpuuga ate ye okugenda mu blind operator being a blind operator ate ye tekimukoledde abalala nno bakifunyeemu era batambulidde emyaka mingi nga tubategedde ngani walona abajja ne batulaga nti bali ku opposition tobamanyi bammawo oyagala mujjawo gambye abalala baba bangi gwe ba blind operator olina bameka bangi Banita Amongo bali mu opposition ba Mama Mabira ba Betty Kamya bamenye mention but a few to mention but a few bangi awo kakati byetwogerako leero Mpuuga ate ye tabafaananye akoze ekituufu n'akola opposition agenza okukola kiri ng'ate yawaba yawaba atya ekintu bannayuganda kye basinza okukaabira ku gavumenti eno kye bagamba nti abakulu mutute ssente zaffe ne mweyagala ne mugenda ku vacation mwe mubeera mu bittafutafu muzikyakalamu batazi bammwe batwala mu bulaya gye bazaalira mugenda shopping every weekend Mpuuga ye n'agamba kakati nga mukyakola nammwe bino nange mumpeeyo kano akasiimo nga sinnakola yeewa akasiimo ne bali betugamba nti tebatulaza accountability ya ssente zaffe betulwana emyaka gino gyonna nga tubagamba bakulu ffe kye tubabanja accountability gye batatuwa ssente zaffe bazispeninga nga bakola ki nga bwe baagala mu kwejalabya kati Mpuuga yeegatta nabo ne beegabira omusimbi w'omusolo ng'ayina budget ya 3.5 billion nga lead of opposition ne zitamumala ne tulaba ng'ayina omulugube n'ebitaano n'abyeyongeza era ebitaano bye byavaamu omukulu n'akola ekibiina kyaki kooti yasalambu yazitwala mu mateeka kooti ewulirizaani emisango egiri mu kooti egisaliddwa amancu olwo togimanyi wano mu Uganda omanyi bannayuganda bakaba nga tebafunye bwenkanya as long as ekigenda mu maaso kisavinga interest za M7 kooti terisala mazima eri bannayuganda entities zonna twakkiriza nti ziri under captivity otegedde Mpuuga nga yamudefending as Speaker of Parliament. Do you expect court okuwa fair hearing obaddewo woli ekyava mu DF okutondebwawo kwa DF kwava mu bitaano ebyabbibwa Mathias Mpuuga Nsamba ne banne nkiddemu okutondebwawo kwa DF kwava Mathias Mpuuga Nsamba okutwala ebitaano kibiina kya NUP ne kimugamba ffe ssebo twagala accountability ssente zino wazifunye otya nnyonnyola bannayuganda ne kimulemu okunnyonnyola bwe yeekalakaasa n'agenda e Masaka gyagamba gyakiikirira ennyendo Mukungwe era ewabadde delegates conference njagala ombuulireyo mu Uganda yonna njagala ombuulireko ekibiina ky'ebivuze kyali kitondeddwawo of late nga tekitandikidde Kampala nti ekibiina kitandikibwa founder member waakyo gyali gye kiba n'amaanyi gaakyo nedda ssebo mukama wange Mwami Kizza Besigye bamuzaala Lukunjiri bwe baali bakola gundi FDC bagireeta entabiro the capital Kampala yentabiro ya buli kimu entabiro ya buli kimu oba sports oba ki wa Kampala kakati olwokuba bannaffe nakugambako agenda ya Mwami Mpuuga Mathias Nsamba yali yakwata bendo lya Buddu Buddu nakugamba yina district ezisukka mu 10 oba ziri 11 kulikwate buli muntu bamukwase bendo lyalina okukola lyalina okuzannya emizannyo gyabwe the blind what operators Mpuuga wa bendo ly'e Buddu bino ebirala byogalaba nti agenda simanya mu mambuka ga Uganda bya diversion bya kubuzaabuza kugira akatandika era mbategeeza nti n'abayina obuyinza nabo basobodde nti babukozesa obudde obw'okuteekateeka tubaggyeko obuyinza tubukozesa ebyanaggwano bugenda na kuyitawo
obuyinza bujja kukwatibwa eyeetegesa obulungi so oyo asinga okubwagala. Mu ngeri y'emu Mpuuga ategeezezza nti abadde talina kyayinza kuzzaako wabula okutandikawo ekibiina ekiyinza okutuusa bannayuganda ku buwanguzi bwe beetaaga. Abamu ku ffe tulina gye twava, omusika n'alwala n'ebijja n'abitunda ne babizimbamu kalina, twandikoleddeyo ki? Natugenda e Buganga, ntulina ennimiro y'e Buganga n'effuuka y'e Buganga ne tugamba omunafu alya nnyo, tuli okumutala mupya. Ye Juliet Kakande Nakabyo omubaka omukyalo w'ekibuga Masakani Kakeebo Michael Mbwateka mu mubaka wa Entebbe munisipaali bagamba ekibiina kyabwe kyekiri ku mulamu era kyekyo abantu kye babadde balindiridde. Kino tukiriiko nti kibiina kya muntu gundi. Ebibiina mu Uganda bizimbiddwa ku musingi. Mathias Mpuuga Nsamba oyo Oluganda kubanga wakitiibwa era ekitiibwa kisaagala kimuggyako musajja Muganda mukulu ddala atusinga naye ebigambo by'Oluganda olumu abikozesa bubi. Simanyi omunafu alya nnyo nembuuza omunafu alya nnyo ani yalya? Tubuuza omunafu alya nnyo omusika yakola atya? Yatunda ebijja ne bazimbaho kalina. Okitegedde? Ku nnimiro y'Omuganga omunafu n'alya nnyo ne bakabadde ewaabwe Masaka. Kakati ffe tubuuza ani yali omunafu ekisooka ku ye ne Mwami Kyagulanyi? Ani yali alina madeti y'abantu? Sebo njogera ne moderator. Gwe nga bwola oli munnamawulire. Nga nabiraba. Nga bwo wabiraba. Ku ye Mathias Mpuuga Nsamba ne Mwami Kyagulanyi ani yali alina mandate y'abantu? Bobi Wine. Exactly. Si ya mulonda. Kuba oli ye yajja. Na mulonda. Ne mu position ze yakola kize yakwa yalinga. Kati gwe tosobola gamba nti ate mukama wate ye yomunafu. Tugende tutekewo ballot boxes awo. Tugambe awo mwenyini mukatundu webali enyondo mukungwao wagamba wakiikirira. Tuzitekewo nga kali free and fair tewali kuba bantu. Olaba kaluka nyoka. Tulaba omunafu yani. Bwe tuva ku munafu yani tudde ani alya nnyo? Waliwo alya byatakola ki? Byatakolerera. Yawota sipuwa bannansi mu katale. Mu katale ye Mathias Mpuuga Nsamba yeegabira ebyabannansi. Era yeye munafu ate yalya nnyo. Sajja Masako. Wuliriza ebigambo njogera bya Luganda nzijja mbi yakoze ki? Byayogedde. Omusika yakozesa bulungi ebyobugagga ebamulekera baganda be n'abawe ennyumba y'ekika n'agizimba kalina yiyo era yaweesa ekika kino ekitiibwa. Kyekitebe kyogamba. Ate ye agamba nti tulina omusika yatunda ebijja. Tufuna nkugambye ebigambo by'Oluganda abikozesa ki? Bubi. Ffe batobe ffe tuli mu muwabula Oluganda engeri gy'alina oddukozesa. Omusika tebaalekawo na bya bugagga. Bamugamba tukwasiza obusika kulembera bulungi baganda bo. Omusika n'akolamu omulimu baganda be abaali bayina abaali baagala ennyo ekika. N'abakolamu omulimu ne basonda akasente, sente n'azikolera accountability n'akola ki? N'azimba ennyumba y'ekijja. Ey'Oluganda era weeri eweesa ekika ekitiibwa. N'asinga ebika ebirala byonna ebyakola ki? Ebyaliwo. Owulidde? Kaakati ono yagamba ati omusika yatunda ebijja. Ebijja byali ludda byaliwo. Ebijja byaliwo. Abagenda Mukama be yayita abaali bazadde balekawo ebijja wano. Tebyaliwo. Oba yadde agamba bya DP. Ebiriwa. Kuba yali wa DP. Kyagulanyi bamuwa obukulembeze mu DP. Bano be bali mu DP era be baleka batunze ebijja. Okay. Kakati bannaffe tubagamba baleme kukozesa bubi olulimi lwaffe. Nga balimba boogerera mu ngero ebisoko naki n'engero naye ne bate babituukiriza. Njagala kuddamu kutegeeza Nero. Tuddayo gye bayita foundation gy'oleyinze. Otuusa otya ku kyozimbye? Omusingi gw'ekibiina. Omusingi kw'ekyo kyozimba ky'opreaching eri bannayuganda bakigule. Bw'oba oyina product gy'otunda bannayuganda bakubuuza ezimbiddwa ku ki? Tubulye ku ingredients eziri mu product eyo tuzirabe. Ingredients eziteekeddwa mu DF ne foundation kwe yazimbirwa yaki ya bubbi.
tolabawo ene we DF yesobola kubeera ngegenda kutaasa bannayuganda eriruddawa Matthias Mpuuga is not a newcomer mu byobufuzi okitegedde yakulemberako enfunda eziwera ne bamuwa operations nyingi ne zimulema walk to work yagiryamu olukwe ajja tunnyonnyole walk to work yagikola atya genda obuze munyago akubuulire akubuulire Matthias Mpuuga Nsamba engeri gye yadibangula bakuyita kudibangula walk to work kakati foundation kwozimbidde ekintu yekuwa bagamba ensanirira y'eki y'omutwe yekuwa ki eriki ensanirira shepu y'omutwe yekuwa ensanirira yago kakati Mpuuga byayagala okukola tebijja mu ngeri gye yatandikamu ekibiina kino nti kwe yatandikira kwe yava okukola kino ekibiina bannansi idea tebagigula kubanga corruption bannansi gye bavumiridde ne banne abazze bamusupportinga mu corruption ate baali nabo njagala ombuulireyo omuntu nga Wansa ng'olaba yeebuuzibwako mu Uganda kyekibuuzo kye mbadde ngenda okuddako nti mu lonchi y'ebintu byonna wabeerawo wogamba nti abantu bano basukkulumye b'amaanyi babaddewo mu lonchi yaffe bannabyabufuzi naye nagenza okulaba ku mukolo ogwo salabye eyo bannabyabufuzi b'amaanyi oba ababaddewo ba elders mu politics nga bwe twabadde tusuubira gye n'omugisha muntu tetwamulabyeyo twali tusuubira aba PFF okubeerawo ko nga olaba Nopwaiter nereeta Ababesigye ne baani tebabaddewo kiki ekiyinza okuba nga kyaddewo ekityo kansooka njogera ku statement yemuze yayogedde yagambye bw'abalwanirira simanyi okufuna kaadi mu bagambe mbanyooma statement wagiwulidde abo abagezaako simanye balwanirira kaadi mbanyooma asindika obubaka eri munywanyi we Sseggona yabadde agamba bwekyamuganye okugenda wali yakutaputira wategedde nnyo ebye Masaka asindikira banywanyi be bano byali asuubira bagenda mwegattako mu DF abagamba nedda kibi kigwana wala banne batunamule bagamba ekibi kikola ki kigwana wala kati beyadde asindikira obubaka nti mubagambe mbanyooma naye nabo bamulabira mukama oli waga mukulu fenga tukunyooma nnyo otegedde kakati Matthias Mpuuga Nsamba bw'aba ye kennyini yalema n'okusikiriza his close friends balina enkolagana erudde emyaka egisukka mu 3 oba 2 nga Mwami Kyagulanyi omuvubuka eyakajja mu myaka 4 5 yabasikiriza bonna Matthias Mpuuga kiba kibulamu otegedde gwe senior mu byobufuzi nga bw'ogamba ate agamba Kyagulanyi muto wange kituufu mutowo mu myaka naye muto mu ideas because abantu bakutunuulira. Can you convince the population? Can you convince even your own leaders, your colleagues? Oba convincing Mwai Museveni bwe yagenda mu nsiko okulwa na convincing abantu bonna be yali ali ku lusegere na convincing ne Saabataka. By then Ronald Mwenda Mutebi yali mulangira. Naba convincing n'abagamba wano munegatte ko tulwane tusule government yeno nja kuzaawo kino na kino na kino ne wankubadde yalimba naye yabakirizisa. So Mpuuga first failure ye is to convince abantu abali close jali asigaza abamunyagwa bani bamabikebe era nga babadde nabe Kampala. Munyagwa tasobola kubeera kintu kimu na Mpuuga. Si munyagwa mukaako. Kakati era njagala tunulira abantu basikiriza. Bwe batusobola kusikiriza muntu golowooza nti ayina certain level almost nga kusinga n'okusinga nga tasobola kwogerako kirungi kitegeeza oli failure. Already abali ba failures mbyovuzi. Ekyokubiri abo abalina akakuku ne NUP abalaba NUP abamu omukisa gw'okusigala nga bakulembeze balye ekitegeeza tusobola okutaminga nti DF
is a breakaway from NUP. Not really. Bekutuddeko. Not really. Eh. Koza agenze n'abaani. Kakembo. Kasibante. Yaliwa. Bajja okukima kaadi. Anti wuliriza Nero. Kasibante tomukoseralenga ku NUP. Lwaki? Oyo yali omuluvu. Yali anonye byakulya. Kasata teyabifuna n'agenda n'anyiiga. Era okuva natandika okuba NUP. Otegedde? Mukaaku era kyenkugamba. Kuba ate ye yeesimbirawo mu mukadi SDP. Naye agenda kikola atyo okubeera agenze ne bwanika. Agenda kikola atyo okubeera nti alina abantu mu kibiina kye. Ate abalina ebibiina. People like Kakembo. Gwe nsobola okwogerako. Nti ye yamalo kizuula nti mu NUP ne bwadde takyasobola kufuna kaadi. Sinze beeyogera ebyasooka. N'asalawo agambe sikyalina kyakkola. Okitegedde? Abedi bwe bali batambuza ekintu kyabwe nga bwe nakugamba bali mu mission ne Juliet Kakande n'agenderayo kubanga Mpugo ye yamuleeta. So njagala kunyumizaako agenze n'ababaka nga basatu abaddala. Era abo tebasobola kuddamu kuwangula. Kakati njagala kubuulira ebintu bino. NUP bwe yali etandikibwawo nakati saawa zino bwe twogerako ezze efuna abantu aboogera ku Mwami Kyagulanyi ng'omukulembeze agenda okukyusa ebintu. Ne be tulowooza nti ba veteran, the first citizens of this country. Omuli abantu ng'omukyala Miriam Matembe. Yamira n'agamba that boy is clever. Mugezi ajja kukola bino. Nga tebannaba abantu wamu na Mwami Kyagulanyi mukkiririzaamu. Oli omulamuzi yaliko yagamba Mpuuga is let Kyagulanyi handle his party. Amuyitaanyo Justice Kanyihamba. Okitegedde? Bangi. Dr. Kizza Besigye yamukkiririzaamu right away. Nagamba you can bring the change that we want. Okitegedde? Saawa zino bamugisha muntu obalaba naye baakene betulowooza nti bakola ne gavumenti. Bamunoonya babeeko bye bayogera ku lw'eggwanga lino. Kati gwe omaze mu bukulembeze emyaka egiwera 20 tosobola yadde kusikiriza betulowooza nti bayina ensonga mu by'obufuzi. Oba tolina kyogamba. Katuddewa. Abasiraamu muli babi nnyo era mbabanja piki yange nabasondera nawulidde goli Masaka. Ng'agamba emitiyana era ni musiraamu bampeemu na 2. Naye njagala kumugamba mwanye ekitiibwa muganda wange oyo mu Luganda bagamba akasanke kakulemye okumanya toleete ŋŋaŋa babi. Honorable Luze yasigaza eri Honorable kuba yeesimbawo emitiyana ezo. Naye naawe abasiraamu piki ku muzikiti ndowooza nga bamusuubiza akalulu. Ekyasinga omuluma nti ku muzikiti gwennyini bweyagaba piki yafunawo obululu 2. 2 votes. Kati ayagala piki ye muddizibwe nti abasiraamu abo bamulimba talanga abantu babinga abo. Ebintu bya kubanja nga tugenda mu kalulu bantu bangi batona ddala nnyo mu institutions zino eza culture religious bikiwe bityo bubiina bw'abakyala. Senga owebwa ekirabo akalulu ne kajjanga bwe kali atakuwadde eyakuwa ebintu by'akalulu atakafuna kitegeeza wamulyaza amaanya. Baluze ne banna abamufaanana batukoze bubi. Era be bantu abatembeese enkola ya Mwami Museveni n'okuzza eggwanga lino emabega. Ekitulemesezza okufuna abakulembeze be tulowooza nti bali royo eri bannayuganda n'okufuna obukulembeze obulungi bantu kugulirira balonzi. Nkola y'okugamba nti bawaddeyo ebintu ebyo balowooza nti biyamba community. Naddala mu biseera ebyokunoonya akalulu. Bawadde tenti, bawadde sepiki z'olumbe, butebe. Naddala mu biseera by'okunoonya obululu. Mu nkola entuufu ey'okunoonya abakulembeze kubanga enkola eyo eremesa n'abakulembeze be tulowooza nti baali service balina obusobozi ne baleka emabbali kubanga bano bannakigwanyizi baleeta obuntu obusikiriza abantu baffe. Eno enkola y'okugulirira abantu yatandikibwa Mwami Museveni ne banne. Otegedde? Yatandikibwa Mwami Museveni nani? Era Luze ayinza okuba messenger wa Mwami Museveni.
Nero njagala kubuulira omuntu agaba ng'ajja ku mutima awaayo n'omutima gumu. Oyo omusajja simanya ayinza okuba na si musiraamu. Luzze beetaaga bamutunulemu. Simanyi wa ddiini kyentuufu. Naye bw'aba asoma obusiraamu bugamba omuntu bw'aba awaayo bw'owaayo essaayo ddyo olina okulaba kkono tamanya. Bw'oweesaayo ddyo kkono takola ki? Tamanya. Kitegeeza ki? Nti omuntu bw'oba omuwadde bw'oba owaddeyo owaayo n'omutima gwo gwonna tekuliko bukwakulizo bulala. Luzze nsobola omuggulako omusango nti yali agulirira abalonzi bwe kiri. Era Luzze bwe tumuggulako omusango ogwo gumukwata leero n'ogenda mu kooti n'ogulawo omusango nti nzigula ku muntu ono yagulirira abalonzi. Kubanga n'obujulizi we buli ye wennyini akola ki? Aweeyogerera. Nti nabawa piki nga mayi bagenda kumpaaki akalulu obululu nafuna bubiri. Naye Luzze piki constituency yali buli omu agenda kukola ati yagaba siringi 25 ku buli mutuuze oba siringi emwemu. Luzze munaku mu bintu bya mirundi ebiri. Munaku mu mwoyo mu mutima ne mu byaddala mwavu nnyo. Sebono omusajja alina zirwenjiro ebintu ebi bya bulimba. Tewali muntu mugagga mu myoyo ng'alina ssente ezaddala. Bano bannaffe balimba bantu bbula. Etegeeza Luzze obunaku bumuwunyako. Naye botovo Luzze kirabe kwa munaku nnyo. Wanga boda si ya milioni nga 5 kitundu. Ne bwe ziba 6. Ne bwe gibalya 6. Luzze Nero njagala kubuulira gwe. Osobola kutta future yo yonna lwa boda emu ya milioni 6. Nero badde Kampala omanya abantu abalina ssente. N'abazeetuuma. Kati Luzze gwe gwogamba simavuga Range Rover ssente azeetuuma. Abantu abafaananga ba Luzze bakozi ba state. Ne Luzze si yekka nalabako ne Lwasa nga avuma ab'e Masaka wamwe. Kati Lwasa byenjogedde ku Luzze omujjamu. Lwasa subscribinga wa. Kitegedde. Bano bonna abafaananga abo ssente zigwa bugwi. Tomanyi na income bayikola mirimo ki? Bakola wa? Bano batutawaanya bano. Ba Brian White bano sole. Brian White alina ssente zesse. Oyina olwali mukulu. Ne Jozi yazirazeeko mu kavidi. Akola wa? Tata we yafiira Italy. Muyina embo. Tata we yafiira Italy eyo n'afuna ebyobugagga. Yali musika. Nero. Tewali mugagga. Ng'akola ssente ze. Njagala otuli abo abasajja bagundi bawava munno. Ba Mulwana, ba BMK, ba Haji Katongole. Ssente abamanyi gyazijja tebamansa ssente. Ba Medi Sentongo, ba Badi Black, abaani be bamansa ssente. Kubanga bazi diiru erere ekutte. Kati be baluzze. Kitegedde. Bw'omanyi bagagga bameka abateeka number plates ku motoka zaabwe amanya gaabo. Bameka. Teri mugagga ateekako. Teri mugagga yenna gwe mmanyi alina linnya lye ku motoka ze. Baba bekweka n'okwekweka insecurities. Abagagga bano oba okuba bali bagagga bakulu. Abagagga mu myaka gyaffe balabika bo bateekako. Nero. Ne bali abagagga abaasooka. Kabe sudiru sira komotoka ko sudiru wano. Sente bazogera bwogezi. Jeri. Nero. Rajivu haraika yali. Sente bazogera bwogezi. Sente bwobanga oli musajja mugezi. Amane Rajivu motoka ze baziwandika kakigambo Rajivu nga number plate ya ddala. Kitegede. Sente omanye emitendera gye ziyitamu. N'engeri omuntu sente zizacyumulating okusinzira ebbanga lyakoledde. Kwenero obadde wa nawakwata nafuna ku sente ziri ze twogerako. Naye osobola okuddawo n'oditamininga omuntu akola ate sente zacyumulatinga zitya. Era alina kuba alina myaka emeka ku sente bwe ziti. Abagagga nnaku zino ng'eyo abidifayinga. Baani abaawa ng'oggyeko ababbi. Mugagga abeera myaka 35 nga mugagga. Ani mumbuulireyo. Omugagga Vidola. Vidola akola wa? Omugagga Hamu. Toddamu kunyumya bahamu naawe nze be tobingamba. Toddamu kunyumiza be nabigoba ebyo. Toddamu bingamba. Omugagga sebo babeerawo ku myaka 3. Nero toddamu bingamba. Omugagga oyagala wa myaka emeka? Nero. Njagala kubuulira.
Ffe tubadde wano tumanyi ssente bwe bazikola. Omuntu asomye ddi atandise ddi investment tusobola okugamba even abnormal money. Eno level ya Uganda ne economy gye tulina sente abantu basobola okumanya engeri gye zikola kiri zakimulatinga mu Uganda si first world country nga bola za America. Nti investinze mu teknolojia oba mu technology mpewo nti investinze mu mugundi mu etegeza gwe omugagga inatandikira ku myaka ngameka nga anamu kisinzira sente zoyina obugagga otegeeza ki otegeeza wa sente mmeka nga bana abagabako kati ezo sente hamuze mwogerako ne byayina tasobola tebimachinga myaka gye Uganda wange kisoboka bolaye kato akitiwa abagagga abagagga sibalinako kizibu sirinda wa nero countries eziri mu first world manufacturing owulira telecom n'ebirala nga bola abasajja ba Mark Zuckerberg njagala tuni abasajja betwogerako software n'ebirala bagagawala ku myaka emito basobola okugagawala ku myaka emito ate mugagga nsuubula mwanyi nina kusuubulira myaka emeka anti size sente zetwogerako nti ayina zaakedi wali ettaka yagula erino biliyoni bwezi n'ebirala no my friend ebintu ebimu ogenda kulaba nga tebisoboka economy ya Uganda eriki nzo olumuzirawo n'engamba waffe tutakola oyina byebuuza omanyi lwaki obyebuuza kubanga olaba abantu aboogera ku ssente it's abnormal balina investment ki gwe basobola ogikuwa ezo ssente n'ozifuna abantu ebizimbe babibeeramu ne babifuluma nga tebasasudde na kusasula otegedde kati omugagga luzeewo oti omukubye munaku muzibu obwavu mubuunyako luze tayina moral authority bagana muyamba bamuddize kapiki abaana nalabe bazisonzedda owulidde yo nabadde n'okubeera ne ali muzungu bamwe kapiki ke asonda agenda mitiyana yazimazeeyo naziwulidde era bagenda muwa kapiki katuveeko ono yasonze empya yakuwa oli sheek anti ono bamuddize eyiye enkadde gye mubuuze bye mukutula shi oba eno gye basonze gye balina omuwa twagimutuma twamusaba mbu yabasanga musonda twamusaba nti sebo twagala otuwa wano piki ne tumukaka tumukwata mu nsawo yali agulirira kalulu yeetuma byatayina kukola yeetuma bakuyita kwetuma buganzi agulirira abantu akalulu abane bagamba nedda sebo abantu betulina okuwa ku lwakalulu tubamanyi balina obusobozi sigwe naye omuya yali agala ayingire parliament ku bodemu lozewo otaba musazi wa nsawo bodemu yali agala omutwale mu parliament wali omusala gwawe mubizi bya milioni emeka sikwana almost 3 yali akubye jackpot asibye obukadde butano Bannayuganda si basiru Bannayuganda si basiru era luze bamutufumitirizamu ne bagamba no bannakigwanyizo tojja komba kalu luze nga wali waki tewasiba akapapula kwa milioni ezo 6 kale katugambe ate yatopinga waliweza aliwo nga wali ofunye munyo tewaliwo yali aloni kakati nero kankubuleko ne kino ekintu ekirala munsi yonna mugaggaluze munsi yonna musajja ono alina Range Rover njagala tuli bannabyabufuzi alina Range Rover abagagga todda mutunyumiza ebyo munsi yonna ebintu ebisinga okutula abantu byabufuzi bwe njagala ogenda olonyereze bannabyabufuzi abavudde nadamu parliament awo mu parliament omuntu atunda ne byayina investinge mu kalulu ne bamukuba abamu bafana okufa stress ne pressure kati luzzo ono ayinza okuba yagala kwepika naye nga kyepika takimanyi n'abaako jajja obusente gugesi mugagga oyo abamu ne bamuwola ayinza okuba takyalina na sente zaalya ndakata yagala afuneyo omwana amuvugira boda amuvugira boda aleeta omutwalo omusajja ono anaafuna akasente k'omugagga ku nkuba gyakubamu nedda ssebo abasajja abagagga weebali tubamanyi era sente bazigaba owulira nero abasajja we bali abagagga batuwa ku sente naye nga bakozi gwe tubamanyi bamanyi yuza amini yagulirawo bulunoke mmotoka kati abakubanga agenda mitiyana ya era osobola banoonya ba investinze kati amini oyo ojja kusanga sente ze baziraba ainvestinze kagule mmotoka oba 3 amini yakwata wali n'awagundi mu kibi motoka namba nga nkuwadde
naga gwe nkugulidde simu ya milioni 5 hope mukibi wamma sibirimu ya mukibi sibirimu nze wamma nze njagalayo kasente olidde sigenda kwegattako kuba abagagga anti nkugamba abagagga abayina ssente weebali naye omugagga akuvugiza boda ofuna omutwalo kati Amini agabira omuntu emmotoka naye nga tetumanyina bwafaanana okitegedde tayagala nakwejjayo owulira omugagga Amini yakikoze tulina wano abantu agamba nti nkuweereza nakwata simu yo nagira bwa nakuterako akameseji nga tomumanyi nagatonjogera nako tobamanyi mbamanyi otegedde nze nyina mwami mukama wange bamuyita mwami Kakembo Yahaya ali awo mu Manchester abasajja bagaba sente nga tayagala kumanya wadde kumwogerako gwe n'ogamba n'owulira n'ogamba naye ndi mwebaza nti Zanero nakulabyawo nga ogamba bwoti tofunanga ku paundi gundi akuweeyoko ku zipaundi zange awo omutima n'ogamba ndi mwebaza ntya aye tonjogerako gwe n'owulira nga kikuluma n'ogamba muganda naye nkutumiddeko okitegedde kakati olita kulimba bano baavu banafuti neddebi abadde akaya ne mabega kaawunti yabba oba ebintu byo babiki anyway simanyi bumudize piki omusajja watandika omusimbanga omutwalo kuba Uganda economy afunezaana ali akamere economy yetu tawanyiza nnyo so omugagga ayinza okuba yaggwamu kigambo obugagga kijjeewo kale honorable Luze ayinza okuba Luze ayinza okuba yeetaaga omwana n'amuvugira boda amuwenga omutwalo linnya lye honorable Sirinya honorable Luze asiramu nga bawadde pitiyo ne batakuwa kalulu naye ku muzikiti omuntu ajja ati obululu obubiri kitegeeza te oba musiraamu nga luuswa Luze teyamatiza abantu byagenda bakolera basiraamu bamutegeera nti ayagala kubayitirako anyway nga tweyongerayo tuli mu wiiki yakwewandiisa tubadde mu wiiki ey'okwewandiisa omukulu Moses Ali yakima empapula twakola kusho ku Moses Ali etwagikola twatuli awo honorable Kadaga naye nakima empapula twatuli awo nga tulaba ne Rafaelani kamuntu banji katugamba abantu abakulu bakimye empapula zaabwe okwesimbawo abamu bali mu 8 aba mu 9 aba mu 10 naye bonna bakimye empapula tunafuna ko wa 10 awo tonafuna tunafuna ko wa 10 nyamukuli atujeko kamera we 10 ali mu kujja wiki naye ekizibu ekiriwo kati abalonzi bagamba nalabya akatambi kano which I think moved me akantu kano kakagamba kankakube abamanya amateeka mu ntaase waliwo etteeka lyemmanya erigamba nti obtaining money through false pretense musango okufuna sente mu lukujjukujju musango munansi omu yajjeyo ensonga gye nalabye nti nange kantwale wa Farukaali ankubiremu tooki kuba neesiga Farukaali mu nkuba ye ya tooki omuntu ekifaananyi kyateeka ku posita nga tukampeyininga akatego kasinze kwata NRM be bakuleredde mu myaka naye tebafaanana posita zaabwe ze batimba ku vote tuligenze mu bya blind date oyogera n'omuntu ajjudde firuta omutadde mu ssente omaze omugambye bannaye tusisinkane ku kadina bwazze olinako w'oyimiridde omuweereza ne transport agenda okutuuka n'okwata essimu oyambadde otya halo have you come ebyokulonda gagamba ki nanga oliwa oyambadde otya nakugamba yenze ndi wano mu pinki nonga kale mpaamu eddakiika 3 naye ng'olwedde oli mu kifo omulabye kati omulabye kati n'oyiiya butya bw'ovaawo mu ddakiika eze3 omugambe owaye jamu ankuttemu I think we can schedule another day baana mwe muli babi naye ng'obaddewo mu nfo nabadde nkugamba wendi osobola okutuuka mu budde zibuzabuza abantu bagenda kuba akalulu balonde omuntu nga tebamutegedde bwe kikola bwe kityo mu politics oba kajanja kanji kati nero waliwo ekintu kye nalaba electoral commission
bweba oteekayo empapula zo ez'okwewandiisa kugira ku bufaananyi your current pictures, the current pictures. Current what? Picture. Era olumu mwe bakyuzinga ne bateeka ku ki? Ku poster. Ku poster. Ku ballot paper. Ku ballot paper. Kakati ebintu ebyo nabyo njagala bikubuulira. Waliwo kye bayitira renewal. Driving permits n'ebirala. Yes, National ID. Bagamba omuntu akyuka after almost 10 years. Yes, you change appearance. Ne masomero basaba abaana baffe obufaananyi obupya n'ebirala buli kaseera. Ne banks n'ebirala. Abantu bakyuka buli bivannyuma by'emyaka 10. Ebyo simanyi oba bikola kuba opposition bokka. Nga be bakyuka. Abala tebakula. Oba bo tebalina basaba bufaananyi obwo. Era wali baddewo etteeka erigamba nti abantu bwe baba n'abakozesa posters kubanga ebyo byonna Electoral Commission yebiregulatinga. Abantu mubateereyo nga mumufaanana. Omuntu akozesa ekifaananyi jajja tova ku main. Akozesa ekifaananyi kye yakozesa mu 2021 oba 2026. So okuba tokyuse waliwo okula n'olekera awo okukyuka. Lero tolimba. I will tell you. Omuntu emyaka 20 for the past 5-10 years. Kale 10 zibawala. For the past 5 years you can look the same. Anti nkugambye video tuziraba. Nkugambye 10. Tuvola biseera bisinga basaba gundi ya myaka meka 10. Nene passport season zola zetukuba. Bakugamba ne bo wagira leto obulala. Bo bagamba omuntu buli kaseera akyuka. Okitegedde? Kati omusajja akuleetera ekipande kyekubya emyaka 20 emabega. Era eposta gyateekawo. Kitegeeza ki? Abantu balina okulaba nti okyalina obusobozi oli fiiti okubakulembera. Lwaki obaleetera ekifaananyi ng'okanduuse? Obadde ogamba nti permit, national ID, passports, after some time ekifaananyi kikaddiwa. Almost bagitera nnyo kutuna emyaka 10. Emyaka 10. Okay, kyaba bateeka emyaka 10 mu passport. Exactly. Nti emyaka 10 egiggweerako oba okyuse oba nokola renewal. So basobola okutunulanga takutegeera. N'agamba yiza ne luli wali ogize walina mulevu. Oba ofunye akabenje, something has changed about you. Oba emyaka enkanyanyazize. Kakati so banaffe abaganya okukyusa poster. Oba abateekawo poster endala vote so and so and the poster differs from the original. Commission yaliwadde tuyamba nnyo. Naye tetumanyi gwekolera. Ne bannayuganda baleka bamanyi gwekola ki? Wekolera. Bw'otunuya mu mbeera eyo ng'omuntu alese ekifaananyi ky'emyaka 20. Tulina ebifaananyi bye twalabye saagala bimensioninga wano. Ne waliwo bye twalabyeko awo ng'olabira ddala omuntu current person n'ekifaananyi kyaleese abantu kye batembeeta. Kibawanise. Oba ekiri ku masaati. Gw'ogamba ki? Ani gwe? Mutowe? Kitegedde? Abantu balonda eyali saaliwo. Okitegedde? Eyali n'aliwo banjawulo. Baga mutowe, igundi we, jajjaawe, okitegedde? So, ebyo. Netteeka waliwo erigambira nti omuntu bw'atunulwamu nga takyali fiiti kuweereza bantu. Amazima talina kwesimbawo. Alina okuba examined. Kati bano baffe abamu tubatunulira ddala ng'amazima tebakyasobola kugenda mu buweereza. Naye Mwami Museveni ye yakkiriza yakyusa constitution kye yali egamba nti omuntu ku myaka 75 nakuba tekyasinina kapasite eweereza bantu. Ye n'asalawo obuyinza n'abujja ku bannansi kubanga bagamba emijiji emito gye gikola ki? Gye gigumiza ekibira. Era obuto bwe bukolera obuki? Obukadde. Kati abakadde bakyakola ki? Nti abakadde be bakolera abato. Mutujoze. Abakadde mbunno be bakolera feature y'abato. Kati ekiri mu government ya Mwami Museveni. Kyobola omuntu asobola okusayininga ofuna ebbanja ey'okusasula emyaka 4 mu maaso. Ngo
alishu atalibeera kubalisasula n'alirya buli ng'alishu atakyaweza wadde emyaka 10 n'alirya kubanga ye ali mu kulya byembutuufu obeera olina emyaka 3 ne bakugamba zimba eddwaliro ly'erubowa oba sure nti at one time you might need that hospital ne bagibaana ne bagibakala 5 kinene you are 80 ne bakugamba zimba eddwaliro ly'erubowa you are very sure you won't need it kuba time of construction emyaka 6 ojja kuba ofudde toligendamu so ezo sente olyandye kyebakola era ogenda okutula age bracket eri mu government ya Mwami Museveni ewa bannayuganda services eri mu bukulembeze nga talina kyeyetaaza bannayuganda ba myaka 4-3 abaliwo tegedde bo bali mu layini yaabwe bali mu taamu egenda tulya taamu egenda kyovala batukola bubi abalaba waliwo ebintu byenneewuunya ffenna tukuze okutuuka wano wali osimbye ku muti gw'empafu tewali togusimba kyemmanyi bangi abali mu myaka gyange bayinza oba tebalabanga na ku muti gwa mpafu olinga tasimbanga na kuovakedo mpafu oyogedde olala nandi njogedde empafu nti empafu ffenna tugenza okuzirya giba miti minene ng'egyo nga mikadde neneewuunya okwagalwa kw'abajjajjaffe abo be tutaalabako kwe baalina okututegekera ffe tegedde bamanya ensi nti ejja kubaawo after us after them kati bano bannaffe bo beerabira nti ensi erina okubaawo after them bo basimba payini myaka 3 kungula payini oyogedde mungi kalitunsi w'omumazzi mwaka gumu kitundu kitegedde so ebyo bye tulimu endowooza yaffe gye tuliko kati so bintu byatukola bubi bannaffe bali badde bawummula abavubuka abalina amaanyi ne batwala eggwanga lino maaso balemedde ku meyini abantu gamba nga you are the leaders of tomorrow ate wotuuka mu tomorrow n'obanja obuyinza nga bakulyawo bagamba nedda we told you tomorrow tomorrow doesn't come gabagamba we are the leaders of today so byannaku nnyo naye bannayuganda balina okulwana ennyo okulaba nga beddiza obuyinza kubanga amazima gali nti ebintu ebigenda mu maaso si bwe birina okuba nga bitambula nga tunaatera omaliriza Daudi Mugema yafiiridde eggulu kyemmanyi Daudi Mugema omumanyi bulungi abantu bemakindye mubamanyi bulungi abo Daudi Mugema enfa ye eyogeza abantu obutonotono ekisooka nnero abalowooza butwa bagamba badde n'obulwadde bwe naye embeera y'okubeera nti teyajjanjabiddwa n'afiirwa ku mawanga kuba kati okufiira eggulu oba ofiiridde ku mawanga bw'ogambye mu mwana wewa Masaka weeyo Kyotera yafiiridde ku mawanga eggulu mu loogi waliwo woofiira nga ddala ofudde lwakuba oli ku mawanga amushuwa senga yabadde waneeno he would resort better to go to clinic ekigambo loogi kigambo loogi omuntu bw'aba akyogera abantu bakirowoozaamu nti omuntu yabadde agenze kwesanyusa aloogi beebakamu like when you are on a long anti nze nkigamba abannayuganda bwe babitegeera bwe bakiraba era tonkubira simu negamba ndiko wano mu loogi n'ogamba nina kyenkola nyinza okuba mbadde ngenda ggulu obudde ne bunkwatira ewa yes kakati ekisooka nnero tosobola kwogera ku lugendo lwa Mugema mu entertainment oba ng'omusanyusa omuyimbi ng'erinnya Farouk Ali teririimu Daudi Mugema nze mwogerako ng'omuntu gwe mmanyi ffe ebintu ebimu tetubyogerako naye olumu bwe tuba tufunye omukisa twogera bannaffe olumu tubataddeko ettaffaali Daudi Mugema mulaba emakindye 2012 awo ba naye ng'ali ne banna abalala babiri omu bamuyita Pedo obujulizi ye waali Pedo mutabani w'omwami gwe bayita Namulanda Elias Pedo Namulanda bana abayimba Pedo yayimbako yakolanga nnyo ne Ebonizeyo ng'ayimba ezo ennyimba ez'amaloboozi ago nga bw'olowooza Jimmy Katumba omwana oyo era yali kokko ne mu Eagles balaba basatu Pedo Mugema n'omu bamuyita Jarvis Jarvis yaliko mu Diamond Production eyo nga bazze ne manager wabwe bayita Kasumali mwogerezi wa bivulu obadde oyogedde Kasumali nenzijukira era ntegedde
kati kasumali atali sori omukubi w'emisumali sori owa nyegenya owa nyege nga waweeruka bava somali teroleko sonyiwa mugema yali ne ba Sophie Gombya yayigira okuyimba mpola Sam ne Sophie Gombya naye abaayo ki yaliyo nga omugemi w'enkuba Daudi Mugema abantu balina history naye kirungi olumu tuboogereko abantu bafune ekyokuyiga nti omuntu osobola okubaako gy'ovudde ewala n'obaako wootuuka ensi weekulabira nga buli muntu akwegomba naye buli muntu aba n'olugendo so bajja baagala kukola bandi gye bayita Tigers Production gye baali ng'ekibaluma bo tebatimbibwa ku bipande era posa yaabwe nja kuyita mu bwangu posa yaabwe yasookera ddala mu bulamu bwabwe nga kwe bali ku kipande nga basita abasatu nze nagikola wakola graphics ezo nze nakola posta eyo graphics nengenda nenjiteekamu ne ssente nemprintinga nemba printingira posta bazaali 13 nga baagala kukola balaunchinga ekibiina kyabwe kibayita Tigers Production nembakolera ne CD ezo eziriko ebigundi byabwe ebifaananyi kitegedde era nze nabasooka obbagulira accounts ezaabwe eza social media Facebook n'ebirala n'abayimbi abalala makindi awo twali tulinawo internet cafe by then nali nsoma naye nga nkola kumanyi nnyo mu bintu bya IT Mugema bwetu bwe tumanyika bakola shows 3 nzijjukira bulungi EY yali main eyokubiri yali ku dance floor naye Busega wali gye bayita Big Ba oba bali bagiyitaani ebiseera ebyo naye ekyo mukisa omubi nti shows nazifaamu zesasuddwa omu ku bo kasente yadduuka nako naye Mukama Mugema amulamuze kisa Mugema nzize mulaba ne bwe yalwala abadde ansula ku mpimpi awo mabegako nga tannasenguka vaawo era asula wammanga addamulwana nze nfunye ekizibu kyotamanyi muganda wange mulwana yasooka n'afa te Mugema naye n'afa Mugema namulambula naye Mugaba bwe namulambula ng'omuntu eyeetegereza omuntu gw'oludde naye ng'omumanyi namulaba nga Mugema talinawo bulamu era nze nalaba ebintu byonna simanyi agenze ettaka Sima Road Mayor ayambyeko simanyi agenze ewa ng'amazima Mugema mulaba obulamu tebukola ki tebuliiwo bino mbikugamba nnero mu kamera Mugema abadde omanyi waliwo omuntu bagamba omuntu atereramu ng'anaatera okufa kuba aliwo yagamba nti aterera waliwo ne bwadde engulu omuntu bagamba mmere abadde aganye okulya naye kati nejo yatambuddeku wano ffe bazadde baffe n'abantu abatuvudde ku maaso basooka kudda ngulu n'afa era Mugema yadde ataddeyo loncha wa Semakula ku papas comeback of Daudi Mugema naye Mugema afunye okusoomozebwa kungi alina ebintu byeyogerako nga mulamu muli ogamba wandoga magulu kubanga nzo okugulu nakulaba yasooka okumu ne kugira ate okulala ne kutabuka ebizibu bya Mugema ne obulwadde bwe ebimu bya matankani ebimu tebimanyikiddwa ebirala bimanyikiddwa ne Mugema yayimbako oluyimba olugamba muzeeyi wummula oluyimba olwo lwali lubba Mwami Museveni ne gavumenti ye nga Mugema ayimba agamba Mwami Museveni tukooye wummula oluyimba olwo Mugema nno lwamusibisa n'amala yebbanga tobola bantu neewunyiza nga waliwo ennyimba ze balaga nti fuutu sooja ate ne balaga nti mukwano gwa genero eggulu yakyukamu awo kakati Mugema bw'asibibwa nga bw'omanya ebiseera ebyo ne bamusibako ne bamuta abantu bonna abaddeko mu mbeera ey'okusibibwa n'okuteebwa waliwo ebintu ebimu bibaawo babaako ke bakusuubiza tujja kuwa kano bino tobiddamu biveke n'ebirala obimanyi bulungi nnero naye Mugema atandika atyo okugenda eggulu byatandika mu biseera bya COVID nga abantu tebakyalina kyakulya nga ati gwe bali bajjamu abayimbi abo nga bo bamanyi balivinga obulamu obwa Lakizare nga banoonya engeri gye basurvivinga era mu kusooka bo bakitwala nti waliwo ssente babawaayo akasente mu kusooka bo tebaamanya nti bano abasajja bali mu byabufuzi nti
ati nga industry bagala gikapitalinga bo mu kusooka balowooza general atuwaddeyo akasente like government eyamba bayimbi so abamu ne bakifuulira ddala ekyalubeerera era abayimbi obadde osanga oli eggulu abamu bakampinga balinga abakozeyo n'amaka muntu agenda eggulu n'amalayo mwezi naye nga balinze essale nga tebalina na appointment so mugema bajja bamuwayoko obusente buno na buli naye ng'obulwadde abadde atambula naki nabwo kitegedde so njagala genda ku bigambo ebimu bayogedde mugema tugamba bebamu ebizibu byonna bino byatandikira gye bakola ki gye baali bamusibidde waliwo ne gundi endala interview gye twawulira sima bamuloga so mugema abadde n'embeera nga bw'olaba mulwana bwe yali teyawuka kubanga twali mulwana twali tuyina eddogo n'obutwa ne Daudi mugema bwakoze eki bwabadde dogo ku butwa obulamu bwa mugema buti butambudde era eyakoze report yayogedde ku report ya basawa bakebedde postmortem yagambye nti akawuka kabadde katambula okuva mu kugulu paka waggulu kwe bayita kansa naye kansa tali wala n'obutwa that's the fact cause obutwa gye bukoma okwegazaanya omubiri mu bbanga eddene bukulyetinga kansa ne Segirinya twamulaba kansa wa Mary twamulaba n'abalala bangi postmortem gye bakola ebeera ya kansa naye report ziba zaalaga nti abakulu bakola ki bali poisoned so obulamu bwa muganda mugema myaka emito gyafudde tusaba Katonda amusonyiwe ebyamusobako kyannaku muvubuka avudde from zero neyeekulula n'atuuka waali abantu ne basobola omulaba ne bamwagala bamwagadde abadde akoze emikwano mingi mu bantu bangi naye obulamu bwe butyo bwakomekkereza era yaziikiddwa ku lunaku olwokuna ku bijja by'abajjajjaabe ekyotera okay nga tumaliriza ensonga zakyoli n'ettaka lyayo Let me say, anyone renting land, anyone hiring land will have to stay in Acholi. This one I'm talking with authority. No, everyone. But people who are coming to buy customary land is not for sale. Renting is okay. I've just given you my number. Anyone, we are calling for a verification process. Just give me 1 second. Anyone who is renting land, renting customary land, we are saying they will be verified and they will get back to the land. But those who are coming to buy, 300 cows. 300 cows. Gentlemen, we'll have time to discuss. Don't you have land in your home? We'll have time to discuss. You go and stay in your home there. ebintu by'ettaka bino bitabuse kyakigenda mu maaso ku ttaka ly'engulu eno. This is a memorandum that we sent to President Museveni. Kakati nero tujja kugendawo mpola mpola. Ekisooka byonna kyenjagala abalaalo baavaawa. Ekigambo bulaalo kitegeeza ba nomadic pastoralists aba movinga from one location to another nga banoonya omuddo gw'ente wali we baba bali guba gumaze okuliibwa nguweddewo ne bagenda banoonye walla we guli n'emyaka gy'enkumi ebbiri naye exactly kyembadde njagala okutegeeza nti ebyo byali byadda ng'ensi tennakula nga population tennabako okukola ki kugejja nga waliwo ettaka lingi eriri vacant erimu lya gavumenti erira ly'abantu tebalina kye bakolerako nga n'obubbi bw'ettaka tebunnakola ki tebunnajja ng'omuntu asobola okuwa ekibangiriza yiikaze n'agamba square mile n'agamba lisi zaawe ente ezo lundirako tewali buzibu naye kassa wajja obubbi bw'ettaka n'embeera ettaka abantu nga balifunyeeko omugaso ebyo ne bikendeera nga muntu olina okugula ettaka lyo n'olikolerako by'oyagala oba n'opangisa n'oliisizaako ente ezo oba n'olundirako ne bigenda mu maaso nero obuleki tufunye nnyo obuzibu bw'ettaka n'abantu be tulowooza nti bali affiliated oba associated ne gavumenti eno ya Mwai Museveni nsobola okukuwaayo ekizampu nti ebitundu byonna bye twogerako ebizze birwanira byowulira nti square miles abantu balwanira square miles
waliwo ensonga nero njagala nkubuuze square mile gimanyi sigimanyi square mile kibanga kyalo kiramba n'okusingawo kiba kisingawo okitegedde ebyalo bitali bine byaffe ebye Kampala muno bu zones ebyalo by'omu kyalo square mile n'okusingawo kiba kyalo kiramba n'okusingawo kakati nero njagala ombuulire omuntu ku kyalo ebyalo 2 3 4 5 10 omuntu afuna mbu alina square mile za 2 aba agenda kukolerawo ki kulunda nte kakati nero njagala kubuulira ebigambo bino obitegeere bulungi bino ebintu ebitandise leero byatandikadde ebiseera ebiyise n'ebyajja bitya gavumenti yakeera ku makya nga batandise okunoonya okuzuula ebyobugagga eby'omu ttaka gavumenti ya Uganda era ne bakola n'etteeka etteeka eryo nga ligamba liki etteeka likolebwa abali mu buyinza abaagala okubba n'okutwala ebintu bya bannansi nga tebalina kye babawadde ne bateekawo ne bagamba nti wanaazuulibwanga nga waliwo ebyobugagga mu ttaka ebyobugagga bya gavumenti ebyobugagga byaki bya gavumenti munnansi talinaako sheya abadde ku ttaka lye ng'alimazeeko ebbanga nga yaligula we yaligula abonyeebonye talina sheya oguze ettaka lyo nga wano we tuli after emyaka 10 bakugambye bazuddeyo amafuta wansi ng'awo nga bagamba vaawo waliyo ekyobugagga kya gavumenti nga bakola ki bakirakola ki compensation bakucompensatinga nno ttaka lyokka gavumenti valiwa bagiraawo manyi bo sente ziba ntonotono nga bakucompensatinga ettaka lyo nga bakuvacatinga ng'ovaawo ebintu ebyo abaabikola tebyali mu mutima mutuufu bw'oba wali ogambye nti ebyobugagga by'omutaka bijja kuba ya gavumenti nga wazuuliddwa ebyobugagga ku ttaka ly'omuntu omuntu yali badde alina sheya ku ebyo ne mugamba nti oba bwe tunaazuulanga ebyobugagga ebiriko nti omuntu aliko tujja muwangayo commission bw'ati naye naagenda natandika obulamu obuki obujja kubanga wanaagumiddewo mu bwavu muntu yagula ettaka tugeze nga lya miliyoni 5 yiika mugenzo mujjawo nga yiika ya miliyoni 10 nkuwa ekizampo ne mwagala mu mujjo mu muvaluwinge kye mwagala naye nga muzuddewo ebintu bya trillioni eza dola tugeze 40 naye ate n'ebigenda okuvaawo tebigenda kuyamba ggwanga nga Uganda bigenda kuyamba field videos kubanga njagala kubuli ebyo ebirombe byonna ebyobugagga eby'omu ttaka bantu individuals abali mu government eno bebabirimu era bebalinako obuyinza kakati nero njagala kutemera ebitundu ebisangiddwamu ebyobugagga ng'abantu baggiddwamu ku mpaka nga sina kweyagalira waliwo enamayumbu mu Busoga waliyo golodi emubende abantu babajjerwa golodi ehoyima mafuta mawuli ababateeka ne mu kampu okitegedde abantu abasukka mu 6 mwami Kyagulanyi bavuzizinga kaawo nga babalimba nti bagenda bateeka within a short time babazimbira amayumba babatwale paka leero bakyali muki mu campus naye eri amafuta gakola ki gasimwa contract baziwadda totaalo n'amakampuni amalala era babakulu bali mu kufuna ssente bafuna n'abaana baabwe ne babatwala basome ebyamafuta ne bakomawo bakole mu makampani gano bannansi be bajja ku kyalo babonaabona tebalina kyakulya ewalala Ekaramoja ebakola ne ministry namba mukyala wa mwami Museveni nga ne bamufuula minister of what Karamoja ne mukyala Janet Kata asobola okuba minister wa Karamoja Karamoja talinayo bantu bagulya kati yavaayo yaddamu education anti nkugamba ebbanga lye yamalayo waliyo actions zitakinga place waliyo ebyali bigenda muki mu maaso kasita omulimo yagumala kati ani minister we Karamoja gye bali esibamanyi na bamanyanzi kitegedde era bye byavaako genda okulya abantu be Karamoja waliyo ebyobugagga mu ttaka abantu babagoba ku mataka buli kiro waliyo phosphate okitegedde babiki gundi nnyingi ez'omu ttaka ne diamond abantu babajja ku ttaka basooka na babbira nte zaabwe kitegedde kuba bamanyi ente ze zibakola ki zibakuumirayo ne batandika n'obatta n'okulwanagana kakati nero emyaka egisembyeyo
bino mbyogera nga sikulimba amambuka ga Uganda agakulira agayinako obuyinza mweta General Salim Sale yagenda amambuka ga Uganda ebbanga liisewo lingi General Salim Sale tabeera mu kamera akolera underground ebintu byonna ebigenda maaso mambuka ga Uganda abivunanyizibwako n'amagye kubanga Mwai Museveni yajja obuyinza ku bannansi byonna ebintu n'abizza mu magye era buli kigenda maaso olaba amagye gegakola ki gegaliwo kakati oli mukulaba abantu bo mambuka ga Uganda nabo bali mu bajja ku ttaka simanya balaalo abalaalo jaggendo banoonyereza ani yabateekayo tebakulimba nero ne bayitawo genda bino biteeketeeke newonya omuntu ava mu west paka ate mu north ente bazi kukusa batya trailer zaatwalanga batambula batya ekyabalaalo nakyo njagala kikubulyo kitegeere kakodyo kakulaga nti waliwo activities zigenda ku maaso ku ttaka eryo naye nga main issue ettaka liriko ebyobugagga ebyomu ttaka kati bano abakayana nti babagobeyo abalaalo bo bali kuki nabo bakizuula nti ebyobugagga kwe biri ku ttaka lyabwe abakulembeze question omuli ogenga latigo odongoto bakimanya nti ettaka lyabwe liriko ki obugagga ebyobugagga ebyomu ttaka kati bano baagala kukozesa opportunity eyo nti ki abalaalo ye baliko kankwagala odongoto ng'agamba babadde bamugamba Ugandan ayina eddembe okubeera buli wamu era ne wa example ya Buganda kinodongoto ne wana alinawo ettaka n'agamba nedda ffe tetugaana abantu bagula 5 ku 10 commercial plots of land but you are not going to buy square miles kyobola obuziza square miles zo zenkana zitya yagamba gwa yagala 5 ku 10 10 ku 10 poloti weziri ezokugula mu northern Uganda naye omuntu ajja n'agamba aguze ensozi 6 oyo takirizibwa kitegeeza ye aba akastinze nti ono alina ebyobugagga byalabye ku distance ennene gyayagala n'agamba wengula kuba bazuula tebagamba biri wano wansi bagamba mu locality eno weeriri so ogula ogunene ogusinga bagamba mu kilomita bweziti ne bweziti kakati nero buli region abafuzi b'amatwale nga bali wano buli region yali eyina enkola yaayo ey'ettaka era mu buwangwa n'ennono abakulembeze baffe ab'ebitundu twali tuyina engeri gye tutambuzaamu ettaka buli kitundu kirina ettaka n'enkola yaakyo era ojjukira wano mu Buganda lwakuba ensi wano ekyusa ennyo kyovola abasajja balwana nnyo Buganda eno okulaba ng'ettaka balikyusa ng'omutaveeri n'amala gagula ttaka wano bajjajjaffe Saabataka yayitanga abantu baleeta abantu babawe ettaka siryagula balikuwookolereko otambula okole ki ogende era baagabanga busuulu abantu basulanga busuulu ttaka nga lyakozesa lya community ya Bwakabaka kitegedde kati ensi ekyuse bukyusi bano bannaffe ne batandika okukola amateeka agakyusa okutandika okutwala ettaka batandika odifunako obwaki obwannannyini bye bazze bakola n'ebyo ebitundu biyina ekyo bagengala tiko tobayita basajja basiro obusungu bwe boogeza bwebwo kuba bo babadde mu byobufuzi wano babimanyi baluddewo gavumenti eno bagimanyi n'enkola yaayo n'abantu baayo nga bamaze okuzuula ebyobugagga abantu bannansi babatwala nga abatalina mugaso sebigenda maaso mambuka ga Uganda byebiri e Karamojja byebiri e Mubende byebiri e Namayingo byebiri e Hoima byebiri ne Kalangala wamma ne Kalangala owulidde ekitegeeza bano abagamba nti abantu b'engulu bibagobya abantu nedda balwanirira byabugagga byeruuka Mwami Kyagulanyi baali bamuttidde so bino bigenda maaso ensi bannansi bagibawambyeko abagwira baddiza ensi Uganda olw'ebyobugagga ebigirimu munnansi takyalina waateeka luba okay tetugenda sukano nako olwayo between us kwatochi mu nsonga bwe tubadde nga bulijjo nana habo mouthwash kukuzigirira gwe ayina obuzibu n'obwamanyo nawe atanabufuna kozesa nana obenga osobola okubuwona Haji Asinikiza musomi wa dduwa gwayina ebizibu naye ebyenjawulo osobola mukubirako ku namba y'essimu eyo ate ne Biva Organic
akugamba emmere eddagala munoonyeeko Dr. Senjobe ngewala byakalango endagiriro namba y'essimu eyo ojja kubuusa ofuna obujjanjabi ng'akozesa natural products. Between the lines kwatoki mu nsonga we out.